Welcome to the show basebo ne banyabo abali ku mukutu gwa Noordeen Ntege. Tubaza okubeera nti mutambula naffe wamu n'omukutu gwa Megatron Media. Bingi nyo bitugenda beera nga twogera ku lunaku olwaleero. Tulina ensonga ya full figure. Nina audio ate gye nawulidde simpoke ate agamba nti full figure akubira akubira nyazaala we. Full figure namuga toddamu kummanyiira ne tufuna ne Saanya. Saanya simanya yamuwa simu buli wafuna obudde n'arekodinga n'avuma abantu. Yavudde nakola statement egamba nti awo yava mu kkomera full figure yamutwala awantu mbu namwekakaatikako bw'atyo bwabyogera. Ngenda bamba waka video awo ate n'ensonga endala ya Haruna Mubiru nti ewa Haruna Mubiru awo okusinziira ku Saanya mbu yali aw'engulu simanya batundira w'engulube bingi bigambo bya Saanya si byaffe. Ndese omukulu wa nannyini channel eno Noordeen Ntege aberenga ayogera ku nsonga zino tujja gatako ndowooza ne ya palaso byonna tugenda kasavu kanyama tugenda bakubayo emu bituma tubongere endala be banaamanya ani yampadde engatto ziri muganda wange abeera mu America bamuyita Slicky Drew Slicky Drew abadde wano ndowooza alinnya leero ekiro addayo mu America abadde wano for a month yajja last month awo mu 14 n'ajja awummule mulabe waddala nga natuuse omukyala n'aŋŋamba zino nga nazinoonyerezaako nga za ddoola dola bibiri nno tekunabaako musolo kakadde kanga tokambadde naye Thailand ino sebo nagiisizzaako akaswaki ate gyakubako enfuufu yeddawo egattawo bugasi so njagala tuyisizeewo nakano ddala bebe ng'akola byafaayo bebe kulu yatusuubiza nti atandise new chapter era n'agamba enew koza mamaye oluzungu lwa birungi mingi waliwo wadde olese yadde no igozi no bw'ogenda mu America black Americans ababeerayo babayita banyaga baboogera new instead of new kati fe tugambe new kati new yagamba a new dawn has come new dawn olunaku olupya lukoze eki lutandise luzze lutuuse naye nga mu kyo kya lugero nti a new beginning a new baby cool new challenges a new chapter kakati bino ebyo narekodinza akayimba kadduse wa kubukedde katwali ku gundi gamba bibaddewo mu chapter nebalemera ku presenta nga tekayise wa presenta n'agamba oyo wa Nuupu tetujja kazanya oyo ekikulu oyo omusajja oyo alina amalala nze ekisajja ekyo kiyimba nyo kati bwe tunaalukuba olumayi lujja kunyuma osinga olwago kati tetulukuba babikola muntu abawo n'agamba gundi apisa egos nenyo egos simaya biki production biki katukubemu sebatanfo kyalutalo so bebekulu yalese new chapter kale bwe biwedde n'agenda ku challenges eziri international kati zirina byezikolinga for international music international market nti weetaaga balina ebintu nga 5 bayinza okukusaba nti sound go producing ayina quality gye bamuteekako nga bwolaba video tuba nazo HD 4K kitegeera MP3 bwe bajja babikola kati ne video ne sound zirina quality eyo nga wano tetuzifuna olwo enfuna y'eggwanga n'akatale ke bakoleramu kati nga ne technology anti katale nti akatale ffe mwe tuli bogeno technology ogula abasuubuzi boolina kye basobola okugula I think eyo ebeera programu ndala kuba kiwanvu ndaba kyegazi anati bwe kitandiseko okiwamu katono kyankifunze tukole programu endala banaabisangamu kuba olwo tugikolenga show tugikolere endala kati bagirinde mu show endala just obawaddeko katiiza
kabadde kabayiti ensawo si yabwere naye wano wo wazze kulya ono yazze kulya nti mazaalibwago Simon ani channel bagita Simon Wonders Just musajja we basooka mu channel zino bakola sente yirika naawe mwene Sharita ng'ateekayo emikono n'embaga nebatabuka kakati Sharita yakola nti omulu ngalowooza naafuna nnyo n'atandika eyi bukyanga atandika tajjangayo wadde n'ekikumi Sharita you should go back to Simon kati tugenda gireeta show ndaba kile waidi andi abantu babuulidde bayinza olaba nga akola bingi kati bwogenda ku YouTube today n'okebera Bebe Cool akuwadde production kati waliwo engendo okubuuliza aji waliwo engendo okubuuliza show ejja bagamba circumference takoze era bangi nejjo nabadde n'entambi ntambi n'agamba gwe lusekero lukutawaanya naye musajja talina buzibu my guy ntambi when balukeza abaviras bamugambye addeyo nedda awo tugenda nedda nkubuulira nno kyenayogedde olwokwaga nedda kushisha nedda aji oli ntambi muntu wange ati nkugamba kyennamuyambye tujja byogera mu balina night 3 ze bamuwadde addeyo teekamu agiye kanga ayogera ebigambo ebyo yogera bigambo nze oli musajja wange agenda nakumpaayo shokulu okutaano yagambye circumference luyimba lufu yagenza okukebera ku Spotify wayona wawona ng'oluyimba terukoze kati ogenda tunyonyola baatugamba omanyi kati olaba apas yasinga okukola yasinga okufuna sente ku streams ziriwo Spotify naki omwaka gwaweddeko ne baleeta abasinzo zifuna Joshua si yasooka andi nkugamba omusajja bareka ntumireko oyo musajja wange nga ne mu 10 taliimu apas kakati abadde akyayimba nedda nti yatalubamu yanyimbaana oyina lwomanyiiko anti kyendi mukuwa nti kakati bano bakunyumiza emboozi nti sport nga teyakebeddeyo omubuuzi akebera atya yakoze atya andi kati awo sheddako ogenda tuweera ensonga lwaki bo bagamba tetutambula ogendayo ku views zo ngenda kibawa baye bakakamu si bakakamu bwe bakugamba international music bw'oyagala kida ayagala kulya ye kati abantu abamu bava nakyula mungi ntayagala oluyimba lwe luno lwamanyi kiri kitya kiri oke oba toyimbye olwo so waliwo akatale kali akategeera ezo kati ate bo beeteekamu kali akatale ne bagala tebinyumye because target si ya ntambi tulinayo ennyimba z'abantambi nazo tugenda zita andi kati ntambi wagambira era nabali bali batono alaba ku views alaba numbers alaba bo balutaawa video bategeka gitaboti kati yakebedde yaawa oba agamba zino zakolerako nga bw'otuulako mu challenge because bebekulu akola challenge ezo si za international zaffe za wano za tiktok za kinga bazita teaser circumference yali teaser byonna byolaba kati circumference kuba oluyimba tebalutanga kuba yabadde awo ne Namukasa n'amwayo ne kusse Namukasa n'amugamba ntambi kiwa mugamba yamuwadde 10 ezi n'amuteerako n'omutwalo omulala omutwalo gwamulemye kugamba guno tazirya abeere nazo kumpi antambi sepo yafuna ku ssente nkubuulirira wano baba yamuwadde omutwalo gwe wamusangira wonna when barukeza my main guy tumuveeko oli muntu wange mpabula saidi zombi Namukasa wange si kuba Namukasa yabadde bubi bamuwadde 2 yagwaje n'avuvuba n'aziteeka n'amabeere kati akikolebwa ati abayina yeewola nti yeewolayo ogumu 2 nnyini gwo bwamusanga mutwalo gwo gwagaanye yamugambye ayongereyo mu maaso yayimbyeko circumference n'akubako babababa 2 n'azirya zo kati omutwalo ne guddayo mu nsawo international market ogitegedde nti si yabajjeni eyo naye tugende mu maaso kale so katandikire ku Saanya kyekitawaanya Saanya ekituufu bangambye ate bwe wali mukuba kutuba zino okubuulirira mu muzibu kankuwa ebyafaayo bya Saanya tandika ebitonotono Saanya noonya videos ojja kukuba musajja nedda banna leka muwayidi
tokyusa kamera tokyusa kamera bannange ndi ne Hajji ndi bubi wano katukole mwami ndi bubi naye mbadde mbanyumiza Saanya oyo ndi bubi kyava kuki olina sitolo gye wajubye Hajji ndi bubi weyoboka tomubatihani ku Frobel Hajji ndi bubi ono ye buli yatuukanga ewaka ndi bubi olugula geti bannange muyinayo kaki nze ndi bubi nga gifuusiza manya yango buli nga oba mukolo ki olutu bannange ani ali mu kiyungu nze ndi bubi kobbo kati omukulu ye Hajji ndi bubi naye nange nyina gwe ntudde naye wa simanyi mwami ndi bubi jangu ko mu kamera bakulabe bannange Hajji soko je jamu buyisi boli weto Hajji ndi gwe itawo nga atategedde gwe ndi bubi kati Saanya totuwe byafaayo bya Saanya ebitono ebiri omuntu alaba channel zino gwatulaba ku TikTok ne wa Saanya ali bwati yaliko mu mpaka z'abasiraamu ezokusoma Qur'an n'alokoka nakuyogola ebangambye yalokokera wa Pastor Kakande okitegedde neyegaana obusiraamu n'avayo neyeegaana obusiraamu wa Saanya nti omwesiga ku lulwo ate yena yesiga Saanya bino bigenda wuwo waliwo kano akantu ke bayitamuko weewumbe bw'okakwatako nga keewumba bw'okawaamu ebbanga nga keeta Saanya bw'atyo bw'ali era bwe naamumaliriza njagala bannayuganda abalumirirwa eggwanga lino Saanya tumukolere kampeyini ajjanjabwe nkubiddeko gwe bamusiba naye naye nti yamubulookinze ate bamunoonya bamukwate bamutwale mu ddwaliro tayagala anti kyegamba nze kati bengattagatta Saanya omutuufu era ne gavumenti erina okuliyirira Saanya yasiba muntu mulwadde mpozi yamusibanga yasooka nno neyeeyo kyako nga yagala kweyo anti gamba ne bye yakola byonna mu kkooti naki alabika teyali mutume Saanya oyo yalokokako ate nemala naddayo n'asiramuka n'agenda mu kyaki n'agamba nze siri musiraamu era nkitegedde leero nabbi Muhammadi simanya biki Saanya ne bamuwa ssente ze n'addeeka yali ageze kukola bizinesi yamaanyi eyo bw'agenda okumala ebintu ebyo Saanya ate n'addayo ng'ayagala kusaaza nti nze ndi imaamu mmere kyeyokolere bweyogerere eyo kireka baati kati ate omayo obusiraamu bwangu bugamba teryagoba muntu mu busiraamu bayinza kukugamba totusaaza naye toyinza kugamba gwe toli musiraamu ediini si yiyo diini ya Mungu diini ya Allah kati omuntu yeyejja mu busiraamu yabwezaamu ngebbeetu lingi anti obusiraamu si bwa nuludiini Saanya kayeyagalire mu busiraamu nkugamba obusiraamu Saanya alinga kigotaatula si bwani obusiraamu bwa Allah kati gwogamba ndi musiraamu oba siri gwogamba siri nze sikujja mu busiraamu okusinziira ku byokoze tokyali musiraamu bakubuuza kuki gwani amujja mu busiraamu we wakola eddiini otegedde yesebu kakati gwolina okugamba obusiraamu nze nabuvuddemu kati Saanya libbeetu lyaline abuvaamu bwabudde agadanga yakibe ate ani amugambako era essaawa yonna agenda kukola essabo naye lyateekeyo ekigere anti kati agenda n'agenda mu ssabo nayita ebbanga naddoluma n'atola shahada n'akola tawuba n'adda mu busiraamu nga yeyagalidde mu bugwi bw'eddalu kaakati Saanya oyo agenda mu bino ebya Nuubi kali yali amanyi akyali mu biri byakukola buli omuzannyo abasajja ne bamuvuba ne bamutwala mu kkomera ng'alooza byakusaaga Saanya Saanya ne basiba Saanya n'ajja mu kkooti ng'era waliwo abamugambye kati byanyuma ebya Bobi Wine simayambo bamugamba genda ogera omulamuzi bajja kukola baki kale ebimu aba abyogera ogenda obigattagatta nga Saanya ne bino byayogera ku Nuupu byonna bifu tebamutumangako kola bye yakola ali mu kuwaayiriza musajja awaayiriza Bobi Wine olw'eddalu lye obulwadde kuba kati obwo bulwadde alina disorder Saanya nga yeyagalidde mu bugwi bw'eddalu wakibaita mental disorder kati he is mentally ill ate yeetaaga kwanguyirwa ajja kwokya abantu be alina kutwala ekisooka mu rehab amale atwalibwe
mu kujja bayo bayita ba therapist okitegedde obamanyi abo banyinyonyole ba bwongo ba therapist abo nga bonoogamba nti psychological simanya biri awo byakutuuza awo ne batandika okubuuza balaba ebigambo byogera bigatta tebigatta wejjukira already tulina Saanya tulina obujulizi anti kakati bangabe bakutwala ebutabikirwe basooka kukuba bakuteeka mbala olubano ne bakubakubamu awo Saanya teyeetaaga akoze effujjo lingi kati oyo Saanya ayinza ogenda bayinza omujanjabi bamuteeka mu gundi eno eri hayi simanya ddalu biki bano abaagwa eddalu erisusse kuba kati aliruddemu ate nalyeyagaliramu eddalu bagabo ebbanga lyomala nga olyogeza oyongera kutabuka ate bakugamba bwe bakubuuza nti nno oli mulalu oba toli mulalu n'ogamba siri mulalu bagamba ono lingi empiso bakuba eri yante asaana kuba empiso yante kati yabadde avudde awo Saanya yayogerera Bobi Wine amafuuku ng'avudde mu kkomera abasinga ne bamuwa amatu nga balowooza ategeera tuwamula nti abanja ssente zaabwe nti Bobi Wine yabasuubiza ssente Bobi Wine yatusuubiza ssente tukole bye tukola ate tuvuddeyo atugamba ajja tuwa kati amaliriza fayini biyinza olwa politics muyinza okuba mwiba byayitamu nti mulemezeemu mukole ki tujja balabirira tujja kukola bwe tuti kati nga bamanyi ne Bobi Wine abantu bamumanyi okubukodo bwe kati ayinza okuba mbi teyabalabirira kimala bo bamuwaaki mukodo naye bo bamuwaaki bwe tuba mu campaign nga gwatukulira okulemezaamu mu struggle ngeza bugeza nga tuli mu project y'emu bw'oba olina kyofunyeeyo tulina okubaako tetuli nti mu business bali kyentegeeza nti nno okusobola okusigala ku mazima gano g'oyagala tukole okukaluubiriza gavumenti eno obulamu naffe bulina okusigala nga butambula ng'obubwo pointi oba ogitegedde mpulira nti naawe abaana bwe baba basoma fe ate tulina mu mabega wa mitayimbwa waliwo okuba nti tuli mu struggle tukola ngenda nyimba engatto bwe tukuba emboozi ya struggle newabaawo okuba nga ate ffe tuli wa mu kkomera abasajja babaga bwe mwogera nga tubata naye gwe otugamba mulemezeemu mu kutugamba okulemezaamu wano mu kutugamba okulemezaamu batugamba abaana nti guno omwaka gwakubiri era batudde bayingidde omwaka ogwokumeka nti nesenga gundi yagala abaana balya nnyo emmere ye kati baba tutaate mu kyalo olina akantu ke wambuuza mugwe nga toliiyo okitegedde kakati nze kye ŋŋamba Basaanya abo bonna be baasiba bali badde mbusigala gye bali Bobi Wine teyabakwasa force kugenda kukola fujjo wali anti kati nkugamba kati abo bayige kati nze saagenda seeyagala tewakola fujjo siriiyo ani kati no kino kyakuyiga eri omulabi omulala nti bwe tuba mu struggle bwe tuba mu bintu bya gavumenti kintu kiyingire ku lulwe bw'oba oyingira nuupu ku lwa Bobi Wine gwe toli wa nuupu bw'oba oyingira NRM ku lwa Museveni gwe toli wa NRM yingira ekintu bw'oba ogamba oyagala nkyukakyuka beera nayo mu mutima tobeera nti twagala Bobi Wine atubeereremu weebereremu nga ggwe ofune enkyukakyuka gy'okola ki gy'oyagala kati nze kanjogere nze nina obuzibu bumu omuntu eyeseba ku Bobi Wine wayina eddembe okugaana okugendayo Bobi Wine teyakusindika lwampaka anti oyinza okuba mu campaign gy'ogamba nti naye agyagala kati nga weetaagako push factor omuntu akumotivatinga tokikkiriza nti weetaaga motivation kisinziira nze ndi byange Bobi Wine tajja kuŋŋamba genda ku luguudo neekalakaasi nga lwaki neekalakaasi mpozi nga tugenze naye nga yakulembedde wali ndate sawa kuŋŋamba Bobi Wine for example ali magere n'alagira ngende neekalakaasi kweno Uganda lwaki
andi bagamba ow'omunafu baba baseka ow'amaanyi nga bakaaba kuba bwe bakwata bwe bati bwe ntagenda kujjayo so oba amagezi kinga mulekerawo ogenda mu buvuyo obuvuyo si bulu no gavumenti ogimanyi mbadde wano ne sky soja anga taliddamu kwekalakasa ye musajja gwe bakasinga okusiba emirundi emingi omusajja nakunyumiza omusajja mu 29 okwekalakasa kwa kabaka ndoza yali 29 kabaka tagenda bugerere Simon wano olirawo teweebaka nkumanyi oyagala kati okuse yimirira obuukebuukemu okwekalakasa kwa kabaka musaazi bwe tugenda mu garaji kati omuvubuka waali mukwekalakasa beekalakasiza bagamba ekijja kijje simbula embalaasi bwokyezza ebipiira awo bakubya amayinja emmotoka bazikoze biki simu ze zaali singa okukola halo abeekawempe kiri kitya medinsereko mpulira bulungi esebo kuwulira onfuna esebo nze kitya muwesuwane ekatwe embeera eri etyawo teri ajja kusala teri agenda kusala nteekateeka ki ate oyo tumpalata ne banne erwanda balina okudda erwanda andi medinsere kutakkiriza yogera bingi tuutu oyo akugyeko omulala alo kiri kityawo amwami medinsere kwe twakufuna ogamba otya muli saidi kyawo kayemba samweri wano nakabuka wano tugaddewo kiki emukoze luno tulugadde enati saidi eno tuwambye eno tuwambyeyo muwambye paka kabaka nga bamutadde naffe halo ani ono semakula siraje bamuke Samuel oli luddawa ndi Namasuba kyekiganye omukulu tava Ntebe tajja kujja Kampala mumuganye tuwambye embeera yali bwetyo buli omu nga yewaga gyali ne bagamba kale anti muganye musazeeko ayina okugenda ebugerere kabaka kati nanti ffe naffe eno tuwambye omuggo ne guseka simanya abanyankole yogeramu omufalisi gamba omufaliso omufalisi omufalisi omufalasi jangu wano bagambye mufalasi mukyebakola tugumi mukyebakola tugume Gideon tugumi kali kiddira era aba wano nga wanda agamba nawona okufa kampande obubukaga agenda owulira bamunoonya bubi naddukira ewaabwe Masaka baveeyo Masaka yali yewaana okuba yali yabikoze biwedde bo bamuteresi bamugizaawo omuggo ne guseka essasi ne livaayo ekibooko ne yayaye kati buli omu n'agamba nti kati nno Peter bakunoonya kitya muweesi anti bakuvudde mbana abasajja bagamba ne bamute naye gwe tomanyi kyali wano kitya muweesi yasibira bukomansimbi nga teyesikidde kanye kitya muweesi anyumiza musaazi bamunona ebukomansimbi gavumenti eno nga tezanyi bamunona naye anyumya bw'ati bamusiba emyezi 2 n'agamba abasajja balina akatebe kakuuma nga kakuuma bwe kati kaliko newe weesigama bwoti kakola ki kati kali bwe kati wano bituli obitegedde bwe buti muno tebuliimu bakutuuzaako ng'oli bwereere ng'oli bute omusajja ng'oli bute kati bw'otuulako bwoti bo bano bamutakanga bayita mu buuma bakka bamutakanga bakka wansi nga beefunira space bo nga bassa ng'omusajja ajja bwati bakusibiddeko bulungi tolina gyodda nga akka wansi ng'akubako wagambye owambye wagambye palata wagambye empalanta omwagala Rwanda oyagala Rwanda nedda abeerewo
naye abasajja balina emitima emibi balina emitima emibi omwana bwe babinyumiza emyezi emeka 2 ate nga bakeera ku makya kubako ebibonerezo ebirala bingi naye onanyumyako ako mubeeraawo nga bakusibye ono akubuuza oli najjayo nakuumakuma najja mbajja akatunula ku banaga wagamba sajja birina emitima ate birina abazadde ebitulugunya ate tobakubako mu katono si byakukuba kutta gundi oba yanimba bijirwa yagamba mbu waliwo empologoma wali kimanya na bino bino ebeera mu mazzi goonya mbu ziri wali kati bafunayo omu goonya ziri wali nga bakuteekayo omukono nga bagulya balaba nga gwe bakuzaayo kati bakyusakyusa kati gwe baba bagize emikono nga bakwata Simoni nga bateekayo okugulu nga bakolya bwe batyo kakati ow'omukono ow'okugulu bagenda baba tebakujjako byonna buleyo bakujjako omukono leero kugulu gwe nga bakuleka bijirwa omanyira bijirwa alina firimu akasajja kanyumya ku sobi keyali abbanga nakaka akanyalwanda nyankolaawo kaagamba bakatwaleeyo ba mutundu oba wa abasajja balina kemiko bagikuyiwa mu lwala nekola eti bagikuyiwa mu lwala n'enviiri noziwira nga zikankana ziti ne bakugaa kati tujja tukuwadde mu time onooyogera otegedde bakubuuza emundu gyeri kasita ofe otubulire emundu gyeri bannange kasita otubulira bewabba nabo ekizibu nga kiri mu ggwanga kasita otubulira gyewateeka bino kaakati nti olumu kiri kyembadde nkuwa abantu bwebadde olabula bakuvuba bwoti Simon obeerayo bwogu nga naye oluusi nebiwalyogira bakubuuza byali ki kuba waliwo okwekalakasa okuli na focus newabaawo okwekalakasa nti kinyumu kani nzijukira n'okubbobi wayini awo ekasubi baggalawo nga waliwo ayina ekyuma ekisawo mututeere muno sente mwekalakasa ne baggala ekyebandaawo waliwo n'abalina ng'omuze bwe kutuuka bwe kuti baŋŋamba naaba yali bituufu maye saabeeranga nnyo mu kibuga ku 7 awo mu biseera bya Besigye mbu beekalakaasa nnyo ku 7 awo bano abayaayeyaye nga bayingira gundi woteeri butali mmere beekalakaasa ku 7 kati okwekalakaasa okwo okulina hooliganism kuleetera n'abantu okukutya abandi kweyingidde nti wabula koze ekimala kikola ki kimala naye tuli mu kugamba ekimala kimala ate oyingidde edduuka lyange ate mayiza ŋŋamba afande mutuyambe ng'ate oŋŋamba nzirukirewo omusajja gwe twagala atuviire nekyo ekireeta embeera y'okwekalakaasa eno okwekalakasa mu Uganda mulimu ensonga nyingi abantu ze balina okwekalakasa esooka mu kyo misolo ate emirimu eyokubiri buli bwakozi eyokusatu n'emirimu mwebiri naye neekalakasa eno gye ŋŋamba nti katolanga abaana b'emakerere nti beekalakasa bakuba abantu ne bayingira amaduuka g'abantu n'enkoko ne bakuba kakati sukulu fiizi okulinnya akwataganirawo n'edduuka n'okubba firigi y'edduuka lyawali olaba nti poliisi bwe janeti yagasa abantu bagamba etuyambye aye poliisi olumu erimba anti nkugamba omuntu akolawo okutuwaaka ate ne bamugaana anti wokotuwaaka olwa bino ebizze byegoberera nti bwe bakolawo okutuwaaka bwatuuka kaleerwe nga bano bagiyingira bwe bagiyingira mugenda otuuka awo ku makeesi abantu bakambe oli yabba ne keesi y'abafu awo naga ndigitunda omuntu tulifiirwe waffe yali firimu nkubuulidde lesi yali asala awo abayaye ne bava ku kaleero ebwayise ne bagamba tuyingira site abimaana ali wali abuuze firimu eyo bagiyita batya andi nkubuulira kati bagenda otuukaawo kubbi olwagitwala wagenda gifumbisa oba asuubira okufiirwa
nina musajja wange Tete Master kati njagala kuwa kati obadde owakana mu firimu kati eyo firimu kigo gyonyumya twali eri gye twali gyonyumya nti mulimu Tete Master yakola Tete Master wamusindikaga mu field kali akanyomero ka ku mulimu ku mulimu kakati ng'asoloolezaamu bw'aba asanze batunda micungwa ne bamuwayo n'asuula mu mmotoka bw'asanga ow'ebikajjo bw'asanga owa capati sali ekikomando tunaakirya kakati ku luno yakolera awo ku bbiri bali tebannazimbawo nnyo kati akola ez'abafu zino keesi kofi atuuka ku batunda keesi ogenda kunkola oti omusajja amugamba tetunnakola bibi omanyi nabo bikaluba mwezi guno bantu tebagenda n'abula osaba akabenje ka tebukaaga awo wennyini olaba bamanyi zino zengumu zino teyonooneke kakati amala okola embeera nonge muntu afudde kuba balina abasabe bagamba sanda zitambula abesanda nabo ne bafunamu kakati abake ono atuuka amala okukola omusajja Tete Master Mandela case atuuka anti ono tayinaawo ono anti jjukira asolo byotundako byomuwaako era mu butale obwakoze ewaka talya mmere emu nti muceere guka bateeka gundi muceere lumonde ayina cakala w'ebyokulya kakati olwo ate muli owa keesi ayina lwe yalwala ng'olya nnyo ng'olwadde obulwadde buno genda kulya obulwadde bugenda n'emmere ayagala abuliise nawe buddukewo kakati Mandela amala okukola ku musajja wa keesi eno yammeka muzibu ki bwemusanga amala okukola azinga ebyuma amugamba okoze otya muzeeyi onamugamba sirinaawo namugamba kyomma kirugenda okukola tokole endagaano onanguza keesi onampa keesi nga nfiiriddwa era yakola ndagaano n'abakeesi awo bayafiirwayo eyo atagaana yakola endagaano bwewendifiirwa keesi ntwala yabwereere era omusajja nakkiriza kati ne bali ababaaya batunula bati n'agenda ne keesi bagitula ne bagiteeka awo kalero bakambwe naliko kalero kati agenda anoonya ani afiiriddwa muwe keesi abantu b'e Masaka goma engeri gye baziikamu baba n'abafu nasanze ekya boda kyangambye baloga bwe baloga n'abaana baabwe e Masaka eringa cemetery kakati abantu b'e Masaka abo gw'ofuna bufunyu muntu nti gw'ofuna afudde ku kyalo ŋŋamba nzigirira gwe bagambe nti balina omulwadde e Kampala nze keesi nnina today wa Saanya kati Saanya oyo kumanda ebigambo byayogera ku fulufiga si birungi ate nga fulufiga yamuyamba ali kati fulufiga yamuyamba y'omu kuba mu maanyi ge ne Balamu ababebekulu baani abantu abali mu mbeera eyo abasobola okwogera ne gavumenti nti bano bavubuka be basinga mu makomera baawabisibwa baasuubizibwa ate abasinga bwekuba kusaavinga basaavinga beyond nti bateebwe but in most cases ba political prisoners batera kuteebwa nga waliwo dialogue either with the government oba n'ensi basobola okusiba abasibe nga bansi ndala nga byali byantalo ensi nekwata kati oba Uganda nekwata abanyarwanda nebasiba oba Rwanda nekwata abakongo kati wawe omutuuka ku negotiation nemugamba tugenda kubateerayo abasiba 2 nammwe mutukolere kino kati ne mu negotiation zino z'okuta abasibe olumu bagamba okay mulokose mulemenyeza with us oba for us nti ye omanyi to work with us you join us for us obanga masinari ojja kugendayo obeere nabo obabege okole ki oba mbega obeera more obeera ki but with us you join the team and enjoy the party oyogerera mu ffe oba ffe oba gonjoyinga life ng'olina ffe omusaayi oba oguyingidde ddala oba obusezi oba obuyingidde kitegedde so ayinza okuba for us bweba
abasezi bayinza okugamba otugamba nti eno wali afudde otuzigirira otugambe eno wali akoze eki afudde kaka omukulu olakye nakugambye kati ate toyiza wali nzigale ajja Simon eyo ziri eno eyo waggale kiremeddeko kijja kgenda kijja kukomawo era kijjaga kuŋŋamba waali kijja kuŋŋamba nnyo nenkirumira eyo watambulira bwereeta ajja tukayo waggale jeni agendayo n'akonkomalira yayonoona wabweru ate bajja mugobaano gwe muleka afukefuke buli wabweru kati mbadde gamba naye Saanya kati wuuno yavuddeyo amaze okwogera olugalo lwa Bobi Wine bwayise ebbanga naye mbu muntu wa byanfuna aye banga bamuwayo 5 yaziteeka milioni 5 mbu azo si sente naawe ayagala mmeka ze yateresa ate kati ye abanja mbu babiri abanjani abanja Bobi Wine sente agenda abanje ate abanja ne babbala mu sente saaki kati babbalamu bano baleka bamukola nze ekibuzo kyembuuza mu bonna be baata Saanya yali yekka ati nakugambye nga tutandika nti mulwadde gavumenti nga bwe yamota emujjanjabe awo eyo kola ejja kukola eyo campaign kuba bw'otunulira ayogedde ku bbalamu bifu ayogedde ku Bobi Wine bifu avuddeyo kati yalippidde Haruna Mubiru kati obuzibu bwa Haruna buzibu ki bwalina ne Haruna anti kati kyengu naye kyana kyayogedde ekigambo ekibi ennyo kyana eki mpozi kiralu bannaye onansonyi kakati ekikulaga nti Saanya mulalu yeetaaga kwanguyira okujjanjabwa ajja kweyokera mu nju ate gavumenti kigikakatako okukuuma abantu naddala bwe batyo n'ebintu byabwe mu Amerika bayinza okugamba nti waliwo payipu ezakoze ekyo ezayatise ne bawa notifyinga abantu temugenda ekifo bwe kiti omukka gwawo si mulungi eri obulamu bwammwe kiri danger kaakati bw'ojja eri Saanya nayinza omuli ayingira Hajji Haruna Mubiru yayogera bw'ati mbu bajja babasibye akatambaala ku mutwe nga babazze mu kkomera nga tewali bantu abandi babatadde mu gundi mu mmotoka gye babagiddeyo mu kkomera ne babatwala mu woteeri gye baasulamu gye bayita H&M amanye Haruna Mubiru anti wulira ne babatwala emakindye ku woteeri mwe babasuza mwe babaliisiza mwe babakola ki era oyo omusajja Hajji Haruna Mubiru yaliwo nga basula awo mu woteeri ye kuba akolagana ne gavumenti emuwa ssente abantu babasuza awo H&M nennyini yo yennyini Haruna Mubiru tewali yadde akafo we kati wasobola okusula baba bamusuzanga mu ffumbiro mpozi nga anti tagamba nti ye bonna bwe babaleeta babasuzanga wa Hajji Haruna Mubiru Haruna wemmanyi waliwo wano wafumbira eno ate bw'oyambuka bwoti biyigo yasolanga mu ttooyi anti kyenkugamba nti Haruna Mubiru yakola restaurant ye eri open si hotel restaurant bw'ova eri n'oyingira osobola okugguka emmanju wano kawunta wano kiyungu wano bakanda biringa migaati ngano simaya bindaazi wano ttooyi kituufu wano bwe weetoolola bwoti waliwo wali open abalirawo baliira n'abasaala mu kibangirizi ate bw'ogira bwoti ofuluma bufuluma oba ofuluma genda gy'olaga okkirira kalenda oba oyambuka ku bitaala kati ye Saanya akugamba waliwo hoteeri mwe babasuza kati gwe amanye emakindi ku H&M bw'okiwulira omanyirawo nti nze omanyi nakyusizzaamu nyina abantu babiri benjagala bajjanjabwe Hajjati Zuula ono wa Hajji Ali mukazi waki temumuleka byoyogera tewabewulira yagamba Hajji simutayiri mumuleke ati nedda kino kyendiko simuyingira ngamba bantu kubanoonyeza bujjanjabi mulina okuva mu mbeera eno yokugamba nti gundi anvume omuntu yali akuviirire mu bbanga n'akuba omuntu akaana oluyi n'agamba nti kati kubamu nga mutudda oli n'atuma akaana ekikopo
ne keekonda ku kapeti amazzi ne n'akakuba oluyi abantu bakyaliyo ate tuwalabe yapamira omwana anti yali mulalu ati otegedde kyenzimba kati abantu abo baba balalu kati omukulu Saanya oba gavumenti oba nupu kati ye mulina oba te gavumenti bwenemujajabajaga yamuwadde obutwa so ataddemu kwogera ku Bobi Wine beyageze ajja kuddamu anti nkugambye yasiramu yavaako mu busiramu n'alokoka ewapasaka kandi ne vidiyo gyeziri ngaali nze yeekola obusolosolo ne wayita ebbanga nze ndi musiraamu njagala nakusaaza okitegedde kati Saanya abamwetolodde bino byayogera bonna ku bafulufiga bamuwulidde ye buli kimu kyonna bakikola ku ye fulufiga yamukwata yamulimbirira kino yakola ki byonna nga bwabyogera bwogatta byayogera ku Bobi Wine kale ate leero akugamba yali gun point kati omubuuza bino byogambye wa Hajji Haruna waliwo yamutadde ku gun point nedda ddalu munnange ati kyenkugambye nti kaakati siganye eddalu naye sometimes eddalu nayo limanyi okukamu nolowooza muno ogenda fulufiga ono yatuyamba singa tukyaliyo kuba fulufiga yalwana yali afunamu ekyo bajja yaabo kambuza yali afunamu ekyo bajjayo we yandibaleseyo yaliremeddwa yali afiirwaki no era bali banna abalala basiima era waliwo ebyasuubizibwa oluusi ebitannakolaki akwata empola nedda kati ye Saanya ayagalirawo kati ye bw'omugira yonaagamba femmi tubifiirwa kambisuule mu nnyanja tubifiirwa kanjitemeeteme kati Saanya agamba kanjogerere kino naye kati ali mu mbeera kati bw'oba gwe wanupu oyinza okwesiga Saanya kuyayogera ku Bobi Wine bamugambye bamuleka mu ddiiro mbu tebamuyingiza mu kisenge bamuleke abeeraawo naye yakyasobola era togenda kunenya Bobi Wine tayambye Saanya togenda kunenya gavumenti kati omulalu bamuyambe batya kujjanjabwa bw'anaaba aterere bamufunire pikipiki ye oba mubazi abajje oba muvubi bamufunire enkasi n'eryato balwawo mmwe naye kati bino ebidduka balwewa tasaana vuga piki olaba ekikuvuga nekisula mu twera gwe gwani Noordeen ogambye gwani Noordeen kiryoka kikwata omuliro kiti tekitya kufa tugende naye mujahideen anti ye mujahideen omutegedde yayimiriranga mu kkooti n'awaga ensi n'ekuba endu naye bamukuba bali tebazannya naye kati ekizibu Saanya kyayolekedde olw'okwogera kuno nakuli omaliriza nga n'ebituufu bagamba bifu ate simanyi yamuwa simu kati olaba byayogera ku Bobi Wine ebimu biyinza okuba bituufu ebimu nga bifu kati byonna byayogera ku gavumenti ebimu bituufu naye olw'okuba ali awo abanga aswansuka buswansusi yeetaaga kusiba busibi bwati bw'otamusiba wooteeramu bwoti nga awulumula so mbadde nsaba ebintu ebyogera ku wooteri ya Hajji Haruna Mubiru si bituufu mbusimanyi afumba engulube afumba biki mbwalina awo abantu obutwa bwalina kye bagamba genda ke Hajji Haruna bagambe njagala kusulako wano n'ekirala hoteri emaze kuba ekirungi kye yayogedde waliwo ayinza okumbuuza oba Hajji Haruna alina hoteri endala nno Saanya yagambye eri Makindye ku H&M opposite Vox bwe yayogedde ne H&M nze ye restaurant gye mmanyi mu Uganda eri ku loko nti mmere yaffe nansi piraawu muceere gwa waiti matooke kyennyanja kibugumyeko ekisiike mpuuta simaya mayuuni greenizi tooke ng'era abantu amu bava ebweru eyo naaga njagala kutuukako kulya ku mmere njagala ku luwombo lwa kinyeebwa njagala kulya ku mmere eŋŋanda kangende ku H&M era kakati tubuuzaayo ku bantu wali olabye ku menu ya Hajji n'olabako embizi kati waliwo propaganda oyo kati kyo kyogera kiraba kigenda kulumya muntu ayogera ku fulufiga nayogera ku Hajji nayogera ku Bobi Wine nayogera ku Museveni nayogera ku Balamu kati ogenda obigattagatta bambi ng'abantu nga nze alumirirwa nti Hajjati Zuula Nakisuyi omukulu Saanya Mujahideen
bwe muba mubaagaliza ebirungi nga mubalumbirira oba ali mu nuupu oba ali mu gavumenti mwenna mulinako mubatwale mubayambe bayinza n'obutabatwala butabika naye ne butabika abasobola waliwo rehab centers wayo gye banga oba eri Mutundu oba wa Mutundu waliwo eri ku Ntebe road ne Gayaza road awo nalabyewo kuba bava ku million 3 naye nga tomanya million nga 10 bazibateereyo zuula bamutwale wuwe hajati zuula nkubuulirira kwago tokimanyi zuula ine ebintu byeyogerawo zuula muleke nekitone ani mwe mumuleeta nalongo kitone omulaba mumanyi naye yatuuka n'agamba omukyalo ono byayogera nga kati nze nga adde ebbali alwamba muti buli muntu yeetaagedde neŋŋamba naye omukyalo ono bambi yeetaaga kuyamba zuula namuvaako era asuuliza bintu bye ati bwe butabiwuliriza naye yeetaaga ayambibwa jjanjabwe ali lwaki bamujjanjaba ye agamba mulamu asigaleyo ng'oggyeko gino emisuja ekintu ekiri ku mental health abantu bayambibwa famire erina okuvaayo okukolwa kuba oluusi mu mateeka oli bw'atavaayo okukkiriza famire erina okugetinga involved nti atukosa bw'ati kati olw'okuba kino kiri politika ekya Saanya bamuyambe mu bwangu kuba musajja mulungi tanatuuka sinawulirako nti yakuba omuntu obanamala kutta muntu anti singa bamutwale ajjanjabwe Saanya bwentyo bwe mulabiramu nti mwaba mulaba abali naye todda kugamba nti kyekyo kuba temwesuulirayo gwa naggamba bwe muba mumwagaliza ne be bafamire ye bayibayo njigamba muyambe Saanya ajjanjabwe alina ekintu ekimuli mu mutwe fe abatunuulira ebintu enatugamba nti ono mulwadde ate New Vision yafulumyako lipooti dda negamba almost 85% of Uganda balwadde bagwe baddalu naye obugu bw'eddalu bujja bulinnya mu percentage 10 20 paka abayingira mu 100 okitegedde that aside tumalize ndowooza ne Palaso afaaki ne Fulufiga yamugambye mbu ye alwananga mbizi Palaso kiki Palaso yafulumya oluyimba ndowooza n'ayogera ku fangoni kanyuma n'ateekamu kabineti ya fangoni erinnya Fulufiga ate olowooza ebyo yawandiise yakalala akagenda okukawandiika nga yamala dda amala okukuba oluyimba Fulufiga amuddamu bw'amuddamu ono n'awandiika ki Palaso yawandiika ku mukutuko gwa Facebook ng'ate alumba saabiwa nnyo budde naye yalumba kyekiyombyombawa nze saanya okudda mu bigambo Fulufiga ajja kuweereza no mbese gyagambye nze kyendowooza Palaso tatwankula ntalo nnyingi kimu ate ekirala alina okwawula bw'oba n'amaanyi tomeggana oluma olutalo lw'ebigambo oluleka abantu bwe bawakuba omuntu MP5 nomugamba omusajja bambi genda agende aye todda wali ati nze ondaba Palaso amagezi gemuwa tanyumirwa nnyo kisusse ali mukabampaane kati kiri kyeyakola abantu abamuwagira bawaga n'abatamuwagira ne bagamba nedda kati ne bw'anayogira ki abatamuwagira tebajja muwagira abamuwagira bagamba Palaso kyekyo okitegedde okwogera akuveeko kuba agenda mumalirizaanyi n'abamunyumirwa ate nga bagaana edda basusse okitegedde so nga mu lutalo lwabwe kati wamulabye agenda mumaliriza ayogedde bingi aze ne maama ne taata abaana bagamba bamutumye omuzadde nani bamutumye abazadde mbwaleete n'olweyo n'olusu oli abadde agenda batereeza abaana nabo balekerawo ate obumu bamuyiseyeka oli oyaganya oleeta abazadde anti kyeggamba kati mugenda obbigira nti okuwangula bw'oba wakuba omuntu ng'okakasa omusobola bw'omala okukuba ddeeka ebiddako toddamu kwogera kuba Fulufiga yakola mulimu gwe gwayingirira Fulufiga oba oyingirira muntu mukyamu kuba ye Fulufiga kati ye yalumba ddi Palaso bwe yatuuka okuyimba yayimba ku Fulufiga okitegedde ng'ate Fulufiga teyalimu bayibe njagala ojjukire nti Fulufiga mu kino ekintu yavaako mwali yena
ye Fulufiga omumanyi kyeyakoze junior okimanyi ye tayagala fujjo nembunyumya wano ndoza Fulufiga muntu gwemanyi gwa respect Noordeen Ntege oba n'abalala yakuyisaamu katono lumu naye era yali ayogerako bwogezi talina buzi omumanyi kyenayagadde yaŋŋamba munayogera ku maama wa Kamiliyoni wamwogerako kati naye bwe yabadde alumba palasi yamugambye lwaki tewataddemu nnyo lwaki tewayimbye ku era ne mama Kamili yanyiiga anti yanyiiga n'ogamba otya mbu bamugoba mu ddwaliro ne Fulufiga mugamba mama wa Kamiliyoni yamunyiigidde mama yanyiize yagambye yanyiize naye bampulositayita yamugambye yagambye palasi anti palasi yayimye namugambye luli lwali oluyimba namugamba lwaki oteeka maama wo soyimba ku nnyoko lwaki oyimba ku nze tukaza okuwona nti Victoria University saagala tugireke wabweru Dr. Muganga alina enteekateeka empya agamba gavumenti lwaki teteekawo minisitule ya AI ne bagimukwasa ku Victoria University nedda nga yakulira minisitule eyo atooka approving kikyatakoze atuweeyo kyakoze yagambye abaana bali ku Victoria awo yawandiise n'akatabo kalamba akaveeko AI eri practical si yakuwandika byonna abikoze iye gwegenda ku Victoria wali ate tugenda ku Victoria kati gweyagala kuprovinga atya kankubuuze oli bagamba yakola iPhone bagagenda mu America ogirabe kati gweyagala kuprovinga atya atuweyo AI yecha olwokuba AI y'amaanyi ya mugaso era yagitegeera nasobodde n'okukola kino kaakati ebyo byonna gwata mugoberera abikoze mbuuza abikoze atya ngamba yakoze kino okimanyi nti yawandiika akatabo abo ba motivational speaker b'obutabo g'oli mu kulwana bulwanyi g'omanyi kyakoze mu nsi wawulira kawo ne banyumya bana ba motivational speaker agamba nti nno bagaggawala bati najira ku piki olabeko motivational speaker tomwogera awulira muleke tomwogera tomuleka musajja waffe ati kati nze jjumyambu ati nkunyumiza waliwo yakola akatabo how to get rich ng'anoonya sente zikafulumya ne bamubuuza ate gwe kennyini tomanyi bwebagaggawala kakati muganga nno kyenjogera kiyamba oyagala akole ki kale oyagala akole ki AI nga bwagimanyi wali omukyaliddeko moze nkugambira kuwoganya bitegeera ate kakati nze ndabanga alwana omugagga wange essaawa eno ogiraba eyagikola bwe bakugamba nti noyo omusajja nno wakabi yakola amasaawa kyeŋŋamba tebagamba wali okyaliddeko oyo omusajja no product etambula butabuzi nebagamba Jordan anti ŋŋamba gweyagala akikola atya nga ggwe yekyo kyayita AI abeeko kya inventinga from AI product efuluma eri Uganda egambe naye wano wenkomye watono singa mbaddeko obuyambi bwa gavumenti kyekyo nno kyaliko kiriwa kye yakoze bingi mukyalireko oyagala yimirire muyimiriza gamba mpite nze munnyonnyole byenjagala ate si yalina okukuyita ate kati nze mwagazaaki musabe olunaku sijjenda kumusaba omugagga sebo omugagga gwayina nze kyensaba va mu kuwandiika obutabo kola practical musibe bulungi mwera because AI si ya butabo yaki AI ya technology gayi yawandiika buli kimu bakyogera bwogezi wali bakyogera nokyala mu ofiisi ye twagala noono wakatale nga AI alina akantu ke ya invent nga akatono ng'oli abeera bubezi walino tolabiko kati kankuye ekirala waliwo ka vidiyo akali kugonde omusajja akola security ye ewaka omubaya n'abuuka n'agwa mu kikono namugamba olaga wa ssebo naga kati akantu bwe kati bakugamba muganga through AI yakakoze naye agamba byangu nnyo singa gavumenti ebyembulesinga kyengezaako okugamba naye bw'oŋŋamba yawandiika akatabo nedda bingi Uganda tetusoma busiru waffe twagala biri practical okay assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tukwatagana olundi Victoria University sigirinaako buzibu university ennungi esimplifyinza okusoma eyagazisizza abantu abalowooza nti okusoma kuzibu ne bagamba byangu bwe biti I can also go back and study so do study you go to Victoria University
it is in Kampala. Kampala. Bye. Hajji Ntege egenda kutandika mwewandise via online.